Natufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Abalina ettaka emagombe mwesibe ebbiri kubanga ekize nammwe mukiraba muyinza obutalisigaza. Famire ya Kalangwa kyagirumye nnyo okulaba nti omuntu waabwe yafudde abantu ne bajaganya era nga bo beebuuza nti ddala lwaki mujaganya? Lwaki mujaganya ng'abadde musajja mulungi nnyo? Lwaki mujaganya ng'ate abadde musajja mulungi nnyo bo okusinziira ku bo muganda wange tebalabawo buzibu byonna bye mwogera bo babadde tebabiraba omuntu waabwe abadde mulungi nnyo. Kalangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Kalangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye? Aya, singa abadde n'obuzibu baalikaabye tabadde na buzibu nti mubadde temumutegeera butegeezi naye ndi singa mubadde mwafuna omukisa ogumusembererako omwali kakasiza ndi musajja mulungi nnyo. Beerabidde nti ne muhoozi abeera alina abaalina mu beesimenti ye naye nga waggulu alina abaana be bali mu kuzannya ne mukyala we naye ng'eri mu beesimenti eriyo baali mu kunyiga emipiira era nga musanyufu nnyo nga bwabulamu katono bw'ati bo bakanya kuuza dadi yagenzeeko eri gye batakkirizibwa. Kakati mutabani wa Kalangwa yavuddeyo ne yeegatta ku muwala wa Kalangwa n'aduula n'atubulira ettaka lye balina obungi era n'akakasa abo bonna abajaganya olwa taata waabwe okufa obubaka bw'abawa bwobwo. Nziramu abasanyusa olw'enfaayi omukulu ekirungi afudde tabadde wakusondera wakuziika lwakuna abantu bali wano balya banywa naye ekirala nti kituufu afudde era musanyuse naye ebintu bino byonna bye mulaba byonna tubitunda mu abaseka mujje mubigule mujje mubigule ettaka eka ziri 4,000 ebintu by'omugenzi tubitunda tuguza abo basanyuse ng'afudde eka ziri 4,000 buli eka bukadde 4 naddala abantu abasinze okusanyuka ng'afudde osobola obibalaga byonna balage projekiti balage ennyanja byonna tubitunda bajje ebyo ebyange. Kati ssebe ekintu kimu ky'oba otukolera mutabani w'omufu oba omuyita otya oba olyaniiwe kati nga muyina ebisenge ebingi ebirimu ssente nga mutoolako obutozi ng'olumbe si lwakusondera mutukolereyo ekyafaayo kimu mu nsi eno yonna muzuukize Kalangwa nga mukozesa ssente. Bigambo by'abantu mumuzuukize nga mukozesa ssente naye Kalangwa ono aliko obujulizi bamulumiriza okutta abantu. Omubaka Aida Erios Nantaba ayongedde okuleeta obujulizi n'amenya abantu ng'amenyeeko batono nnyo ku abo nga lisiti ebadde ekyagenda mu maaso basse Kalangwa naye abantu be tebabiraba. Masengerera kubiddwa amasasi Katonda amaziga gamwagawulidde Kalemeera gwe yatta Katonda amaziga gamwagawulidde Kigudde gwe yakuba emiggo natta wane waffe Baale Katonda awulidde amaziga Katonda awulidde okukaba kw'abantu Katonda awulidde nti obunyazi n'okira masengerera kubiddwa amasasi. Abatamanyi Kalangwa ye musajja abadde atente neziri ekyalo Kiramba ate nga abazirunda bakutte emmundu. Kakati omuli ajja kubuuza nti Kalangwa yabadde azirunda ye mulaalo naye bakugambye nti abazirunda babeera bakutte emmundu era tebagambwako baba tebagambwako abantu be tebamanyi Kalangwa nti abadde mubi sijja balimba. Natufiirwa omuntu waffe ne mudda mu kuzina. Kalangwa yabakola ki mulyoke muzine? Tewali atagenda kufa. Tewali atagenda kufa. Kalangwa tabadde na buzibu. Olowooza singa abadde n'obuzibu twandikaabye? Twandikaabye okutuuka awo. Kyemmanyi nti abazimbi ababadde bazimbe bwa Kalangwa oba ababadde bamukolera
kasano banyoleddwa nnyo olw'omuntu waabwe okufa kubanga akawogo kalabika kagenda kubeera nga kakyankalanamuko. Naye Kalangwa abaddeko abantu abagambibwa okuba nti yabatta Sserubogo. Abo bo olowooza abantu baabwe bo bawulira batya? Mu buwangwa wano tetwasekereranga bafu. Kalangwa oba yakusobya oba yatunda ettaka lyo oba yakola kiki tetwasekereranga bafu. Mugenda kuswaza ennono tetwasekereranga bafu. Oba omuyinako obukyayi oba omuyinako kiki musabire Katonda amusonyiwe ebyo ebyamusobako Kalangwa. Nyina omukyala gwendabye ng'agaana n'abantu mutemugenda okuziika, mutemugendayo era temugenda omuziika, mumulekere abantu be bamuziike. Bannange temusekereranga muntu afudde, leero lulwe enkya lulwo. Kituufu, leero lulwe enkya lwaffe, naye ate alina be yayambako okwanguyiriza be yasalirawo ne bafa. Abantu be bamulumiriza okuba nti yatta nga ye teyalinda olwabwe lutuuke, ye yalubasalirawo. Abo be bajaganya era abantu baabwe oba abaawulira amawulire ago ababadde banyolirwa wamu ne bannayuganda bannaabwe be bajaganya. Wabula nze neewuunya, tukimanyi Kalangwa musajja mutuusi, musajja Munyarwanda mutuusi. Kati bw'ajja eno baagala okutambulira mu nkola ey'Ekiganda, mbu wano mu Buganda abantu tebajaganya ng'omuntu afudde. Bwe waabwe kiri nti balina kutta oba kukola bikolobero, naye be bakozeko ebyo bikolobero tebalina kusanyuka nga bafudde oba tebalina kunyiiga, kubanga ekyo kiri awo nti omuntu akolako ebikolobero n'akujuliza obuwangwa bwe wammwe, oba wammwe bwe bugamba ki nti mugende mutte mukole empisa embi ku bantu abalala abaabasenza. Kati gulira ettaka lyalina yiika 10,000 yazijjawa ate nga size zokka, alina ebisenge ebijjuddemu essente. Tuli mu kaseera ka cracking down, obubbi n'obuli bw'enguzi. Ezo ssente zaavaawa zonna ze bagamba eziri mu bisenge eyo okutuuka okuduula ng'omutabani we bwadudde nti batunda buli yiika emiliyoni 40. Wakati mwabasanyuka mujje mugule, kale mujje muligule. Kitegeeza nti abantu era sitiira bajja kubuuza mwalifuna mutya, kubanga ono amanyikiddwa mu kubba ettaka. Wuuyo munnaffe alabudde abali e Magombe nti bw'oba olina ettaka e Magombe, wuuyo omubbi azze, olina okubeera alaati, security alaati agiwadde. Naye nga bwe kiri nti munnange temwagala tusanyuke oba nti basanyuke, ng'era nze bwe ntera okubagamba nti sitera kusanyuka nnyo ng'omuntu afudde, naye ntera kuwa kyakuyiga. Kale nze kansooka obbagamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Mwebale okufiirwa omusajja abadde akijjanya abantu ku ttaka. Mwebale era ne mulaga nti ebyobugagga byakuŋŋaanyizza mu bimu ku ebyo alina ettaka ddene nnyo, alina yiikazi 10,000, alina zi square miles emubende n'ewalala yonna. Kuba kati awo waba alinawo yiika 10,000, kati ate ewalala alinayo mmeka? Okay, Bannayuganda tebagenda kulekera awo kubeera nga bajaganya olw'abantu ababaliisa akakanja. Tebagenda kulekera awo.